Mbabazi yawandiikidde poliisi ng'abasaba okumuwa olukusa okugenda okukola enkuŋŋaana ze mu bitundu bino, wabula Kayihura ategeezezza nti Mbabazi kino ky'akola tekiri mu mateeka. Kayihura wabula era atenderezza Mbabazi nga puliida omugezigezi ennyo ayinza okukola kyonna ekisoboka okufuna ky'ayagala, gamba ng'okukuba enkuŋŋaana. General Kayihura ategeezezza nti yafunye ebbaluwa ya Mbabazi ku Ssabbiiti ng'ono ategese okugenda mu Lira, Gulu n'Arua. Now you see, he starts saying his first sentence is second phase of my consultation meetings. Now, in this other sentence, these meetings will include town hall and public meetings. So he's going beyond the scope of what is permitted by the Presidential Elections Act. Mu bbaluwa eno Mbabazi agamba nti enkuŋŋaana ze zonna zigenda kubeera mu bizimbe munda, wabula ng'ebifo byonna byategekeddemu biri mu kisaawe. Kayihura era agamba nti mu mateeka ono alina okutegeeza poliisi enteekateeka ye yonna ssaako n'omuwendo gw'abantu abasuubirwa. Your program and schedule of consultation meetings and public meetings as stated in your letter, to the extent that some meetings are clearly planned rallies, is in violation of Section 3 of the Presidential Elections Act and does not respect and conform to the guidelines issued to all presidential aspirants by the Electoral Commission. Mu ngeri y'emu ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Engineer Badru Kigundu agamba nti abamu ku bano abeesimbyewo balemeddwa okugondera amateeka agafuga omuzannyo, wabula ne bagenda mu maaso n'okukuba enkuŋŋaana. I'm going to tell you, consult 10 people, but you are all respectable citizens who have chosen to come out of your own residences, your own communities to say, I want to lead this country. Wano akakiiko kabadde kayisa abeesimbyewo bonna ku kitebe kyako wano mu kibuga Kampala okubawa ebiragiro bye balina okugoberera mu kunoonya emikono.